Endobeso. Kutenda mu mukabutanziso tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Mbobufumbo bwa wiki 2. Koko yagambye muwala wa Monti. Muwala wa ono Baby Gloria. Agamba namutunulidde ng'aleese omusajja. Nengamba nti obufumbo buno tebukyasobola tebujja kuwangaala yenge yafumbako wa wa tata koko mwala wonge yafumbako wa kubanja musajja wana ate yatandika kwogera ku Baby yakola amanyi musajja tugenze mu ndobeso yaffe ey'olunaku olwaleero ey'eggandaalo abantu no bali mu kugandaala ffe tugandaalidde wano tulabe kugandaalo lino kati abasinga obungi bali waka bonna bataddeko kati katugikube. Hello nze bampita mukunja wa BTFM mu ndobeso wangambye ekkubireko kakati obuzibu bwennina nze ndi mukyala mufumbo nina bba wange twagule ne namuŋoona ku Luyinja kakati mukunja twabadde awo omwami aŋŋamba nti wano bwe tuli twagula mpewo ne mubuuza tete mpewo twagula tutya wano bwe tuli twagula mpewo era essaawa yonna batugubawo kakati mbadde nsaba omundobesezeeko kati oyagala kumanya ki we tuba twagula mpewo twagula kwani oyo kuba twazimbawo amaka tusobola okuteesa n'oyo omuntu kale beerako ku ssimu tovaako nayogerako naye nedda ssebo saagala kwogera naye nze njagala kumanya kituufu kale beerako kale ssebo neyanziza tefeemu ekiyita buli ky'omuziki ekisinga mbeerako tulabe ono omwami Hello Sebo yes Jebale Kalimze kakati Sebo bangambye nti olina poloti gy'otunda Sebo eri mu range ki sente meka Sebo ati kati mukama wange sente nga mmeka sente bujja kumala kutuuka ku poloti ate nakulamulya kyotonalaba ina kumala kutuukayo nenkulambuza n'ogiraba nenzija nga nina ekifaananyi ekifaananyi ero si kibi ngamba ekya sente ekya sente ekifaananyi kya sente ante mbadde nkugamba wetuweeri nnungi ate singa obadde ofunye obudde netugenda netwegiraba akawungeezi renji yayo simbi oli musajja mufumbo njagala kugulawo bwe nsobodde okuzimba mpase ate kati gwe kolera tosuula step poloti eyo erimu ennyumba ate ennyumba okiraba nti nze kati nze sinze nannyini nze ndi bulooka naye ennyumba erimu omukazi kyala kirungi kimyufu kibigula kyekinannyiniyo kyekigitunda oyinza okiguliramu ng'ate kati ndooza kale omwana ng'omu oba babiri naye kirina weetwala naye kirungi kireegereza kizaala abaana balungi oyinza okiguliramu okugira oti nga okyusiza muli okukyusa ekiki
kati utandikira wa makoga tandikira omwo atodda mu ebyo mbatesengula bintu atedda walubiki abagande da bibayitanga okuyungiramu tufa waawo kinanyinju nanyiniyo kyava bweru eno endowooza oba kiwadde kiddawa babikiremye oba kiki kati bwe kitunda gwe ngukiwesiza ddala nguukiteeko kati olwo sente nga mmeka nti kira kayinza okuba mu miliyoni nga 5 kyeri saidiwa eri wano namuŋŋoona nga ku luyinja waggulu tawanga mmeka nzije kati atojja kati ojangu kawungeezi nga ekikazi tekiriyo ojja kumpitamu naŋŋona ku luyinja waggulu awo eri nkakasa ntya nti oli bulooka mutuufu ate kasita kyenaaba nga nkulaze kyonoonya onoonya poloti yenkana ki si nene nnyo eringa 5 ku 7 bweti awo kati awo ntomanyi kikulu mulimu ennyumba kakati sebo wangi sebo otunda poloti omuli mukazi wo ate naye n'omutundiramu n'omugabira omusajja Allahu akbar oli ku BTFM ne mukunja ewe omuntu anakwata okwejjako ekisajja kino bannaye twajjirwa abe namuŋŋoona ku luyinja yewa wakulwawo kitegeeza ndobese eno ejiddeyo ddala kye bayita omusajja abadde ki omusajja omutuufu tosala gwakawala nga tonawulira gwakalenzi ayinza okuba buli omu bali otunda otya bye mwagula ate ne gwe mwagula naye oyagala bamugulire talina walabikidde ng'agamba nti twagula ayinza okuba musajja yagula omusajja alaze nti ayagaliza nze wendowooza ti lwaki gamba musajja munne nti wali bw'otuukawo kino ensonga ozigattira mwamu n'ofuna ekintu nga kyamuggundu ebisanyusa bingi ku makya mukunja ne Amooti Ombalanguzi omusajja atunda puloti ye gye yagula yebale naye ekitwewunyisiza atundiramu ne mukyala we ayegere n'owulira bulijjo zikusooka yebeerera Namamawokota naye nze ekinnemesezza mpulira omwami lulimi kyolwo lwayogera luyaaye luli nti okyusiza muli kubanga ekintu kyayogera kinnemetedde era bwavudde awo agamba kayinja ono asogolwamu omubisi agambye ku luyinja mukunja omusajja ayagala kutunda mukazi we nepolitika naye abasajja bannange abasajja bali kuki bannaye akuba n'obwavu nabwo bungi ono Ssaalongo Empirivuma webale nnyabo Empirivuma batulabire Ayubu ndi buyiki wano yesebo naye nkisiza okuba mukunja mwekulema nze nga njetwali omulina entandiko eyekyano ekyo omusajja agadde kikiba butiri kiyenze birungi ebuwambule mukunja omukazi akimanyi nti omusajja yamukoowa olaba atunda ploti n'omukazi waamu omukazi yeeyiye omusajja amwesonyiwa muyaaye nnyo sigadde birungi ebuwambu ekyo ekisajja kyasiriwala nekikamala kitunda amaka gaakyo ate n'omukyala kimutundiramu naye ate tekyagala kulambuza ng'omukyala waali nannyini poloti gwatundiramu nannyini nyumba kubanga omukyala agambye ye nannyini yava ebweru amutundiramu n'abaana be ate ayagala kulambuza ng'omukyala waali kale kyekisajja ekisirusiru kibbi olaba abasajja bemufumbira ddala omusajja n'otuuka ebyenfuna mu lugulo gw'ebyenfuna n'otuuka otunda omukazi omutundire mu nnyumba naye olaba alekawo omukyala we wawaka n'agenda kuba oli ayinimu kasente ndekiponyo gekisubirayo omusajja mpangudde bannange webale nnyo